waliwo abalenzi nga beremererwa obulamu nga bali eyo ku kyeyo abalala bali Uganda nga bano basasuddwa General Museveni nga ayita Muhammad Nsereko okuvoola President Kyagulanyi okumuvuma wamu n'okumuteekako ekifaananyi mbuno muli wa bisiike naye nga gubatako ekifaananyi ekyo basinziira ku interview President gye yakoze ku radio ya BBC abo yabadde Bungereza. Wabula omuntu gubateekako ebigambo ebyo ayina omukyala wa mpeta ayina abaana ate nga bakuze wabula bo abali mu kwogera ku president tetumanyi bakyala baabwe tetumanyi baana baabwe twakyo tumanyi kibakwatako bo nga bba abantu ne bali ku musajja omufumbo yagatibwa mu Eklezia Katolika wali e Lubaga nga ne Ssaabasumba Mulamba ye yamugatta baani abo era bali kakike bali mu kubala sokola bai akatambi kano ogenda kumanya abalenzi bano obwongo bwabwe bwabawubako nga nabo beremererwa boke nnyini twamanyi kigenda maaso mubulamu bwabwe bali ku musajja ali successful mu life ate alwana okutereza eggwanga Uganda. Oba kagambo transform ke kabuzabuzizza kyogamba nze wemba nasoma naawe mu olevo netuddamu netwesisinkana nga wayiseewo emyaka 8 emyaka 10 nenkugamba muganda wange ng'okyuse kati bwe nkugamba munnaye nno nkyuse tukula naye ate yenze oli gino kyogamba mu bwongo bwo toba muna magezi era totegeera bwonsanga nga twesanze mu kkubo twasoma mu Olive wayiseewo emyaka 10 twesisinkana olaba nkyuse n'ekirevu nina ekiwago nungamba nunga mutwe ngokyuse nkugamba ye tukula nkyuse yenze oli nuwa mutwe gwe wali omanyi emyaka 10 emabega kati gwe mubusiru bwo kikulaga okuba nina ebirevu negundi n'ekiwago olwo nkyuse ne mu ideology ne mu bwongo nkyuse bale muwerera abaana kwa tukoyo okulabya ebisajja ebikulu ng'ojja ku live n'otandika okudiscussinga nonsense nga ne mu nsi mwotudde mu nsi mwoli mu kuleekaanira mwoli mu kuyasamira mwoli mu kuleekaanira omwo mu nsi mwotudde n'akasaaluuni mwokola abasiyazi bakayingira mutoyina na guts ziwandikawo ka post Nwagano nti abasiyazi tebalinnya wano nkola ku bantu bali straight tolina guts you cannot even make a video condemning those vices in the country where you in ngovayo lekanira omuntu ngovayo lekanira face y'abanna Uganda babona yolese mulumpe ni adda ku live n'otandika okusagira mu maziga g'abanna Uganda olwokuba bakutte emitwalo 10 bagikuwadde wave Uganda ogenze kunoonya 10 embeera eganye e Uganda wabula otudde ofunye chance oyingidde ensi z'abali otudde bakuwa kasente kebajje no mu banaku kibasoloza mu banaku bakakuleetera we Bungereza nodda ku video notandika okwasamira ensi notandika okulekanira abantu oba olinamu ku magezi oba olinamu ku bwongo ekyabatwala ku kyeyo okukola mukole muve mu kusiriwala okutula ku masimu ne mutandika okulengeza abantu ne mutandika okuwalampa abantu mwagendawo ku kyeyo okukola sente mugende mukole sente you either look for money then come back home mulekerawo okusiriwalira ku bantu bw'oba wali oyagala kutuula ku ssimu okole bino bye tukola vaayo eyo komawe Uganda tukimanyi nti omulimu gwe kuutira gavumenti eno kadingidi nimwoba wava wano mu bugubi n'oteekamu amaanyi go n'obwongo n'oyingira ensi z'abasajja abo lekerawo okwasamira abantu mulekerawo okwasamira abantu
tosobola na kutuukako yadde a quarter of Bobi Wine goli mu kuwalampa. Ne mu family yo tebasobola kutuuza ne bakuwa kazindaalo ne bakugamba baako ne kyoyogerako baako n'akagambo k'osuulayo eri baganda bo. Tosobola. You cannot. Ne muka area woovawo ne wabawo obuzibu tebasobola kuyita kwebuuzaako naawe otuula ku bantu b'omanyiira. Ye mwabagenda okyadde mu maka g'oli osanzeewo amateeka gaawo wabula oliesa olunkulunkululu lwo ne bakabi okyadde ewange osanzeewo amateeka agange oliesa olunkulunkululu lwo ande munnaye nzize kukyala kati amateeka agange ge gakola wano nkugamba wange w'otuula mu ntebe emmeza tebagirinnyako sebo gw'oleeta amagatto go otudde mu ntebe emmeza olinnyako ewaani oba wakuzibwa olina empisa. Bobi Wine si mufuzi njiddamu Bobi Wine mukulembeze timumusuubira nti agenda kubanga Museveni nti bw'abeera mu Buganda wano ng'ataddeko mu Buganda yakugamba alina kujja na mpisa ze ezeewaabwe era asobola okuyisa Ssaabasajja Kabaka mu kamwanga bw'ayagala. Omutabani wavaako ono n'agenda mu Busoga n'akyala mu Busoga olw'okuba akimanyi kitaawe yabadde avujjirira Kyabazinga amuweeredde akoze eki. Omutabani n'atuuka wali n'agamba kaakati nno munnaye nkwaddeewo ebiti situkojja obikime. Eyo si yenneeyisa y'abantu abagunjufu. Buli kitundu kiba n'amateeka gaakyo, buli kitundu kiba n'obuwangwa bwakyo. Kyova bagamba wogenda ebulyambwa naawe olyambwa, wogenda ebulyambwa naawe olyambwa, totwalayo olugezigezi lwo. Wali Bobi Wine yabadde ku ttaka ly'Abangereza ng'ebibuuzo bye bamubuuza bamutagetinga. Oyo omusajja wa BBC Museveni akwata ssente ne ssente mpitirivu n'aziteeka mu ba interview abo, n'aziteeka mu BBC ne Reuters. Museveni akutte ssente ne ssente n'aziyiwa e Bungereza awo eyukaawo. Gomanyi bannayuganda bali kamwanyawo. Omanyi ssente yaffe y'omusolo lwabo go gyasitudde n'atwala. Omanyi ssente ensereko gy'ajja e Uganda wano n'asitula n'atwala awo e Bungereza. Essente y'abanaku omusolo gw'abanaku wano essente n'agisitula n'agitwala e Bungereza awo. Omanyi ssente ne ssente gye bayiye e Bungereza awo. Omusajja baani ye yakaggwako ayingidde atuuse. Bamubuuza abagamba nze zo lirikisi zange nzi owninga zaali zange. Do you regret? Certainly I don't regret. Kati akagambo certainly ke kalese ekizibu kiki? Omwade mugamba nti mwadde mwagala atekeke ekigambo I regret. I don't regret. Kyogamba agenda kukulembera fefeka. Kyogamba atekewo akaposita wayagambye kakati mumanyi mwabeve mabega fe tugenda kubatta. Weyayogedde ku kyababaka kyemugamba temumanyi babaka bakolagana na NRM abali mu Nuupu. Kagabo Twahawani Abedi Bwanika avaayo olunye olujjudde n'ayogera n'abagamba nti nze ndi eno mu Nuupu naye nze nteeseganya ne gavumenti. Abedi Bwanika wani siwa NUP basiri mbayirawo omubiri wani siwa NUP. Kati Kyagulanyi wasituka ku makya n'abagamba nti some of my MPs work with the government, collaborate with the government. Kyagulanyi abamusobyawa nsobyi kyera gy'omukwata mbu ye yakyejjeemu n'akiteekamu ababakabe. Bane Lucy tubeemu ku magezi tufune ne ku leadership skills. Yes, learn leadership skills. Mumanyi engeri y'okuddamu ekibuuzo. Nze nabagamba wano Bobi Wine takola nsobi mu interviews. He doesn't make mistakes. Gwe wolowooza nti Bobi Wine akoze ensobi ate ye abaasiko walinze ye aba ayisizaawo. Gwe woolaba nti akoze ensobi era ng'oyagala omukwata ensobi ye aba ayisizaawo ekikye era nga kiyise. Okiwuliza era nga kiyise. Kakati mwadde mwagala Bobi Wine nga yakamala okuggyibwako bbaani ayimirire ku ttaka ly'abali ayiseemu olugaayo obuwangwa bwabwe
kati olwo abyesonyiye kiki wabyesonyiwa omuteekako musango ki abyesonyiye era n'akubuzaabuza gwe muli tosobola kozesa logiki n'ogamba omusajja ono lwaki yabuzaabuzizza gwe tosobola kozesa logiki toyinamu ku magezi gakozesa logiki nga n'etteeka ly'ekisi yagawana abaka ba nupu abasinga bwe baaliwagira almost nupu MPs supported the what the act baaliwagira n'otulwa n'oga kyogamba abawagira tebaliko idea ya Bobi Wine principal waabwe oba babikola ku byabwe ku lwabwe nabagamba Bobi Wine ali wala nnyo temumuyita kino ekyana kyammwe kimutegekera speech nga n'abantu abatuddeawo bekirabako bwe kiti nga tekibamanyi gungamba otya nti Kyabazinga olina kumpandiikira linnya lya Kyabazinga kapapula olina kumpandiikira linnya lya Yine Bantu kapapula nze yeeyita omwana w'omukulembeze nze yeeyita first son ntule wansi basics ezisookebwako omwana n'ayimira n'agamba land fragmentation omwana n'ayimira n'abagamba nti food is ready musicians are here enjoy don't go back on empty stomachs nonsense omwana ayimirira ne bamuleta mu kibuga omwana nga tasobola na kwogera street kwayimiridde omwana gwosobola oteeka wali kati enkutadde wali kunda kifubo wansi yambuka waggulu yambuka genda ku mini price omwana ne mutiyembe we yayimiridde bamugamba kakatuku gendako mu kiyembe wali omwana tamanyi streets za mu Kampala niba mulesa ayimiridde muntu gambo yoyo wakabi yategeere nnyo gwegeraagerenye olw'okuba otuula mu kasaaluni n'okwata mashini n'osala abantu omutwe n'okalakata abantu enviiri muli magezi n'ofunamu amagezi n'oganeekana Bobi Wine nsobola okuddamu ebibuuzibwa Bobi Wine kuki ku level eyaani wakakola interview meka n'aboolugamba basanyuka TV tebannakuggyako interview ba YouTube abameka gwe Ibulake mukasasola okuggyako interview gwe mabina Ibulake mukasasola okuggyako interview omanyira abantu oba kakalamu asobola okuggyako interview kabe Sky Soldier sobola tula nawe ku kamera n'akuggyako interview gwe oba penge akukyaza akuggyako interview nga y'amakulu yeetaaga obwongo yeetaaga n'okulowooza TikTok emekubalimba emekubasiriwaza otudde okoze live ya TikTok otaddeko abawumba tutubo nga mukaaga mutuddeoko mutuyanye mwefuula abategeerera ensi mwefuula abakabi mwefuula abakwata abantu ensobi toyimirirangako yadde ne mukaguli nti bakubuuzako ku bibuuzo bya musomo nti ngenda mmala kalimwezi balina okumbuuza ebibuuzo webiti nsoma mu kiki balina okumbuuza ebibuuzo webiti toyimiriranga nako yadde bibiri bivubuke byatukanga kwizi waali ne byekweka essomero litegese kwizi byekwese bakiyise vaayo ku asembule imirirako mu bantu obaweeyo akagambo jangu imire ku asembule otuweeyo essaala nga temisobola nga dosi wayimirira ku paredi n'agamba kati twagalayo omuntu ajje akirasi bweti siniya tuyegenda okufuamu omuntu agenda okutuwaayo essaala ajje wano waggulu nga kyekweka kidde eri mabega bwekiti tebandaba musirike mmwe keep quiet nabagamba come out okuritisizing omuntu ng'omanyi nti olina guts eziyimirira mu family yo wakati family nekuyita negamba omanyi nuwa mutwe jangu oyogereko waliwo ensonga bweti family neweba y'abantu bana gwawomanya nti awomanya oli wakabi nnyo naye wekibanga mu family yo nga muwera bana nga tebakuyitangako ne bakugamba jangu oyimirire wano beeko nekyotugamba nekyotubulira gwe kiplo sirika manche bayita diplomatic questions
Tebaita diplomatic interview. Ngokimanyi in a slight mistake. Bwet ekujjako. Abasajja bakitegedde. Akasajja ngoza government tetumanyi bani ya Bobi Wine eggwako. Bobi Wine tebamusonyiye. Omusajja yaweereza ekibonerezo kye. Bani ye yali ya myaka 10. Yaweddeko ngoza government ayite kimanyi bani ya Bobi Wine eggwako. Ozali tekimanyi era yali teyetegese. Yali teyetegese. Bobi Wine naye abaana abawala. Ate abaana abawala musigale kwata mu kizigo. Obwongo bwonna n'amagezi mugateeke mu kizigo. Era ndi wano okulabula bannyinaffe. Bw'obanga togambangako bbaawo oba yakuzaalamu omwana ne mwawukana nga bwe yawukanira naawe teyalina ne teyeeyongerako yadde nga tewamuteekamu yadde ne ka idea akamujja waali n'agendako wali waggulu. Bwe togezanga n'olumba Babbi Kyagulanyi. Togezanga n'olumba Babbi Kyagulanyi. Era togezanga n'oddamu n'ogeegeenya bigambo bya Bobi Wine. Interview oba speech gy'abaakoze. Togeza. Akati. Bobi Wine singa yagambye kisiwagira kisiyaga. Mwawadde mugenda kugamba mutya. Singa yakyogedde direct. N'agamba siwagira kisiyaga. Mwawadde mugenda kugamba mutya. Kati singa yabagambye n'agamba nze nkiwagira. Mwawadde mugenda kugamba mutya. Kati wobuli n'omukulembeze nakulaga nti tasalize side eno tagenze eno ali wano wakati naye mu kubeera wakati already alina ebimu indicating nti alina side gyagwako. Kati olwaleero wenkwata Andrew Mwenda ne mutuuza mu ngatto za Bobi Wine nga we yabadde Andrew Mwenda nga si mufumbo. Nembuuza Andrew Mwenda naddamu nga Bobi Wine bwe yazzeemu bw'ati. Manya Andrew Mwenda wawaagwa. Kubanga Andrew Mwenda si mufumbo talina mpeta. Naye olwaleero wembuuza Bobi Wine ye yakera kati kankikuddirayo bulungi. Bobi Wine yakera ku makya n'afulumya oluyimba. Lyrics nga ziri against the vice. Era ne bamubaninga. Andrew Mwenda etteekero omwaka gwe lyasooka okujja wano nga baliyingiza parliament. Andrew Mwenda n'omulamuzi omu be bali emabega w'okuligoba ogenda ne balirwanyisa. Naguno gwennyini Andrew Mwenda yakola tweet era n'apostinga n'agamba alirwedde okulirwanyisa. Kati olwaleero bwe nkwata Andrew Mwenda ne mutuuza mu interview Bobi Wine gye yatuddemu. Andrew Mwenda n'addamu mu mbeera y'emu Bobi Wine gye yazzeemu. Nze alinamu ku magezi manya Andrew Mwenda waagwa. Lwansonga nzirayo emabega. Andrew Mwenda we bamubuuza ne bamugamba bino bye wakola we bati obyewakana. N'agamba certainly. Si byewakana. Okiwuliriza kitegeeza nina okukozesa ku sense yange endala. Ne neebuuza ne ŋŋamba ayinza okuba tayagadde kunyiiza bano. Nabali nga tayagadde banyiiza. Naye ate bali bamanyi waagwa. Bamanyi waagwa. Kati ye Bobi Wine kye yakugambye mwana mufiika mufumbo empeta kweri ku lugalo atambula nayo n'omukyala amuli wano ku kibegabega zino embata ze ezimu eziyomba. Bobi Wine waba otambula omukyala muleke ewaka amulekayo kuki bwe buvunaanyizibwa ye responsibility esooka. Eyo ku Bulaaya ne waba otambudde wanga toli mufumbo tolina maka yo irresponsible. Yo irresponsible toyina buvunaanyizibwa. Oli atambula ne mukyala we wano. Nabagamba Bobi Wine mwefuula abamumanyi naye temumumanyi. Ng'ogyeko mukyala we. Naffe abafuna chance musembererako. Nawe tebamumanyi nnyo. Kabeere Edi Mutwe naye tamumanyi nnyo. Kababe baganda be ba chairman Nyanzi tebamumanyi nnyo. Okujjako ye
ne gwatwalanga nnyina essaawa zakati mukyala we. Aba bebeemanyi era yasobola otegeera bbaawe. Naye kati ffe mwe abalala gwayagala weefuula amanyi Bobi Wine tomumanyi nnyo era tojja kumumanya, tojja kumutegeera, toli mutegeera. The issue is nkiddamu wano nkigamba bannayuganda tewaba kutiisa ekisiyaga si kye kizibu kye Uganda. Yes, homosexuality is not the problem of Uganda. Tetujja kutya. Ndi mufumbo mungene mungambe eti mbirya. Ndi mufumbo n'abaana nnina aba basatu. Mugende mugambe ndi nnuwa mutwe yagambe ekisiyaga si kye kizibu ky'eggwanga. Nkiddamu wano ekisiyaga si kye kizibu ky'eggwanga. Kubanga etteeka eryo bukyanga lisayiningibwa amabala g'abasiyazi weegali gakyatinta. Etteeka eryo bukyanga lisayiningibwa abaana ku TikTok we bali wano abali mu muzoogwo nga bali Uganda wano bali ku TikTok okwo. Bukyanga etteeka eryo liyisibwa tetunalabayo ku government efforts zeetaddemu kugenda. Ndowooza mutegedde. Abantu abangi bali wano baaguliddwa okusobola okulaba nga boonoona ekitiibwa kya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye bano tubasobola. Kyagulanyi tebamusobola mu ddalamuko yabaleka era tebajja kumusanga kuba ngoma nnene. Bajja gezaako nnyo okumugoba naye ate bo bali ku bigere ate bali mu kkongojja n'olwekyo kizibu okumusanga ate ndowooza ye ndalamuko. So abalizoninga n'amanya ne kibajja okwogera ku bigambo bye n'abateerawo ne beekuba omupiira bamanyi balina kye bagattako naye nga tebalina kye bagattako okujja okwongera okwetomeza. Kale byebyo tujja kuddamu tuwaye mpola mpola Dunda bw'anaabakkiriza. Mbaagala nnyo banywanyi mweraba.